Tubalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mwenna abalabi baffe abalungi era nammwe abatuwuliriza mu ngeri ey'enjawulo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ku mikutu gyaffe egy'enjawulo abali ku YouTube, omukutu gwaffe ogwa YouTube oguyitibwa Voice of the Gospel TV Uganda, abali ku Facebook omukutu gwaffe oguyitibwa Voice of the Gospel Ministries. Mbalamusizaako nnyo nammwe abali ku WhatsApp group yaffe gaggadde mwenna mbalamusizaako buli muntu wosinzira okutuwuliriza olunaku luno olwaleero. Tutuuse nate era mu programu yaffe eno ani yawubwa gye tubeera nayo buli wiiki. Tutuuse leero mu nnaku zino eza bulijjo. Mukama mulungi kubanga atuwadde omukisa nate era okujja okubanga twogera naawe mu nsi mw'osinzira otulaba era n'omwosinzira otuwuliriza. Tukwanirizaako nnyo ssebo naawe nnyabo gwe atuwuliriza. Nina abakulu mu studio era nga bulijjo bwe tubeera tuyina omukulu Sheikh Hamza Sebi Ali ku lw'abaganda baffe abasiraamu waali yamaze dde okutuuka, ne tuba n'owooluganda Joshua Mutebi naye waali nnyo, Evangelist Joshua Mutebi naye waali nnyo ku lw'abaganda baffe abakristaayo yamaze dda okuba ng'atuuka. Olwaleero twogera ku ki? Abasiraamu bamaze ebbanga ddene nga bagamba nti omulembe mwe tuli gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ate nga abakristaayo bagamba nti omulembe gwa Yesu Kristo kubanga kye kigambo kya Katonda. Kakati ekindeetesezza abakulu bano bombi, buli muntu agenda kunnyonnyola ensonga ze ng'akozesa ebiwandiiko, batubuulire ani nanyini mulembe guno okusinziira mu biwandiiko bye basoma. Abantu bangi mugamba nti naffe twandyagadde okwetaba mu programu eyo. Bw'obanga oli musiraamu nga wandyagadde okujja okiikirire oba otuule mu ntebe omuli sebbi oba mukole mwembi, tusobola okwaniriza kubanga studio yaffe nnene, tusobola okukyaza naawe nojja. Ojja tukubirako ku 0702 14 39 65 gwagamba nti nange nina bwino. Wano waba wa bwino si wa bigambo kubanga moto yaffe egamba ayagala statement ogenda ku poliisi, ayagala okwewozaako ebeera kooti. Bw'ayagala siyaasa basomeseza siyaasa kyankwanzi, wano wabeera wa bwino. Bw'obanga olina bwino amala tujja kukwaniriza ne bw'obeera ani, ojja kuba otuwadde omukisa okusomesa abantu ba Katonda bategeere amazima. Owooluganda Sebbi, simanyi nawe obeera wa Luganda? Toli wa Luganda? Ndi wa Luganda. Kale kaakati musiraamu Sebbi, buuzaako kubatuwuliriza. Naam. N'abatulaba. Abatulaba n'abatuwuliriza, amannya nze Hamza Sebi Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Emirembe gya Katonda gibeere gye muli. N'abatanaba kusiramuka, badde nsaba ebigambo bye tugenda okwogera wano bibeere nga bibagasa musobole okufuna obulungamu obwa eddiini entuufu ey'obusiraamu mutegeere amazima. Kaakati ani nanyini mulembe guno? Era nanyini mulembe guno tumutegeerera ku ki? Weebale nnyo omusumba. Ekisooka ffe ng'abasiraamu tugamba nti omulembe guno gwa Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga lwaki? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi ow'enkomerero. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi yekka aliko obujulizi ku bannabbi abakatonda bonna nti tewagenda kujjawo nabbi omulala oluvannyuma lwe. Soko ojja kusoma nange mu Quran mu Surat al-Ahzab essura ya 33 ne aya ya 40. Ekirala Quran negenda mu maaso nekakasa anti message y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajjula amakulu. Message ya Quran wetusoma Surat al-Maida eyokusatu, Quran yenina ekakasa nti message y'obusiraamu yajjula amakulu, tewagenda kuleeta kujjawo message ndala yonna. Kati ekibuuzo ensonga lwaki ffe ng'abasiraamu tugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi ow'omulembe guno si Yesu? Kubanga lwaki? Okusinziira mu Bayibuli Yesu yasiibula ate n'alanga omulala agenda okujja oluvannyuma lwe nga ye mubeezi. Yesu yalanga mubeezi, Yesu teyalanga mwoyo mutukuvu. Kubanga omwoyo mutukuvu gwaliwo. Watusoma ekitabo kya Lubereberye essula esooka n'onnya olwokusatu eraga nti omwoyo mutukuvu gwaliwo. Watusoma ekitabo kya Matayo essula ey'okuna n'onnya olusooka ne Luka nnyo olunnya olusooka zitulaga nti omwoyo mutukuvu gwe gwatwala Yesu agenda akemewe sitaani mu ddungu. Amakulu omwoyo mutukuvu yaliwo. Naye Yesu yennyini
yalanga agenda okujja oluvannyuma lwe nga ye mubeezi kubanga lwaki bayibuli yennyini ne Yesu emuyita mubeezi. Bwe tusoma ekitabo kya bbaluwa ya Yokaana ekisooka essula ya 10 esooka bayibuli etulaga nti Yesu yali mubeezi. Amakulu omubeezi abeera muwolereza. Kati Yesu waba alanze omubeezi omulala agenda okujja oluvannyuma lwe, amakulu Yesu yali alanga omulala nga ye ng'alina amakulu omubiri n'omusaayi. Amakulu Yesu yali alanga human being who is a prophet, si spiritual being nga we mugamba. N'olwekyo tusooke tusome line eyo tugyetegereze. 14:16 Yokaana. Kubanga lwaki tugenda soma Bayibuli? Kubanga lwaki Qur'ani yennyini etukakasa. Watusoma mu surati al-Saf essura y'enkaaga ne aya ey'omukaaga ne sura ey'omusanvu aya 17 ne surati al-Imran aya eyetinanamamu. Ezo aya zonna ziraga nti ababaka abaasooka omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamwogerako. N'olwekyo ne Yesu yennyini yamulanga newankubadde ebigambo bino eby'amazima ebyali mu Bayibuli bano baabituusa, naye amazima waliwo agasigaddewo agalaga nti Yesu yalangaani. Yalanga agenda okujja oluvannyuma lwe nga nabbi ate nga muntu. Tusome 14:16 Yokaana egamba etya: nange ndisaba Kitange naye alibawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Kati eyo layini esumbuwa wano bagamba ekisooka omubeezi oyo alina okubeerawo emirembe n'emirembe. Naye omubaka yafa n'engamba abasajja bano ekizibu kyabwe tebategeera Bayibuli. Bayibuli weegamba emirembe n'emirembe eba tetegeeza nti oyo tagenda kufa. Kubanga lwaki bwe tusoma ekitabo ky'Ezekyeri essula ya 37 ne layini eya 25 Bayibuli egamba nti Katonda yafuula Dawudi omulangira emirembe gyonna, naye tumanyi nti Dawudi mufu. Kati kiriwo ekiti Qur'ani naye tusomesa tusoma mu surati al-Imran essura ya 3 ne aya 11. Qur'ani yennyini tukakasa nti ebbanga lyonna wetumalanga Qur'ani esomebwa erife kiba kitegeeza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba ali naffe. Amakulu kiri nti Yesu era agamba nti oyo mubeezi alibeera nammwe emirembe n'emirembe. Yesu yali ategeeza nti meseji ye. Ensonga lwaki bwe tusoma Yokaana 16:25 egamba nti Yesu yali ayogera ku lugero. N'olwekyo mulina okutegeera olulimi Yesu gwe yali akozesa. Omwoyo w'amazima ensi gwetayinza kukkiriza. Layini eyo 17 omwoyo w'amazima ensi gwetayinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera. Kati ekyo nakyo kibasumbwa. Yesu yagamba omwoyo w'amazima. Amakulu Yesu kyategeeza anti ono agenda kubeera nabbi ng'ebigambo by'abuulira bya mazima. Kubanga lwaki ekigambo omwoyo okusinza ku lulimi lwa Bayibuli kitegeeza obunnabbi. Genda osome ku Bikulula 19:10 ne bbaluwa y'Yokaana etusooka nnyo mu Bayibuli ekola kye bayita relationship eya omwoyo n'obunnabbi. Amakulu omwoyo w'amazima abannabbi w'amazima, omwoyo ogw'obulimba abannabbi wa bulimba. N'olwekyo kiriwo ekiti Yesu yatugamba anti ono agenda okujja omubeezi temugenda mulaba aliba omwoyo w'amazima. Amakulu agenda kubeera nabbi ate byagenda okwogera bigenda kubeera bya mazima. Qur'ani yennyini etukakasa bwe tusoma mu surati Nisa essura ya 4 aya 17 Qur'ani yennyini ekakasa nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali wa mazima. Ensonga lwaki omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi eyali alina obunnabbi bungi naye nga bwonna bwatuukirira. For example bwe tusoma mu surati al-Hadid essura ya 57 Hadid kitegeeza ki? Hadid kyuma essura y'ekyuma. Bwe tusoma essura ya 57 aya ya 25 omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyo ebigambo bya Katonda naye yabyogeza omubaka n'agamba nti mu kyuma Allah yateekawo ki? Yateekawo ebyomugaso bingi. Ensonga lwaki olwalere buli kimu kye tukozesa byuma, simu, amaredio, buli kimu ne kamera zino ze tukozesa okwata eno video bimu omubaka yakyogerako. Omubaka yayogera. Kati kambuzeemu kati ne Sheeka wangi Muhammad agenda okujja ng'ebyuma tebiriiwo. Anti yagamba bigenda kuvaamu ebyomugaso bingi. Yayogera ekyo ekigambo nga tewali simu, nga tewali radio, nga tewali kamera, nga tewali buli kimu. N'olwaleero weebiri era abantu babifunamu omugaso. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera n'agamba nti waliwo ekirejja tuuka abantu bayingire obusiraamu mu bungi. Olwaleero abasiraamu baweze 2 billion mu nsi yonna. Yakyogera mu surati al-Nasr essura ya 10:10 aya esooka izaja anasurullahi wal fatih
wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja obwo bwali bunnabbi era butuukiridde olwaleero abantu basiramuka n'olwekyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali wa amazima kati waliwo ekigambo ekibasumbwa mu line eyo Yesu yagamba nti oyo omwoyo w'amazima omubeezi oyo ensi tesobola kumutegeera kubanga temulaba tumaze okutegeera nti Yesu yali ayogera mu lugero Yesu agamba nti ensi tesobola kumulaba Yesu buli wayogera ku kigambo ensi Yesu aba ategeeza abafugibwa sitaani amakulu abantu bonna abatategeera Katonda tebasobola kumulaba Yesu yali ategeeza tebasobola kutegeera amazima ge kubanga lwaki wetusoma Isaya essura ya 6 line eyo 10 n'ekitabo kya Matayo essura ya 13 ne line eyo 13 Bayibuli yennyini egamba nti abantu bonna abatategeera amazima bali bazibe okitegedde n'olwekyo mwagaana okukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga muli bazibe okusinzira ku Yesu ne Bayibuli ensonga lwaki tubasomesa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumutegeere era mumukkirize kati n'ekirala oyo omubeezi Yesu yamuwa ebitendo ate tulaba nti ebyo ebitendo byatuukira kwani ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga lwaki otusoma Yokaana 16:7 Bayibuli egambye etya naye nze mbagamba amazima kibasaanira mwenze okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira Yesu yagamba nti omubeezi oyo okujja asooka vaawo okitegedde kati mwe mugamba nti Yesu wano yayogera ku mwoyo mutukuvu naye omwoyo mutukuvu tusoma Yokaana 2:22 abayigirizwa ba Yesu bamufunanga Yesu akyali nabo naye oyo omubeezi alina okujja nga Yesu avuddewo kyekirala kyolina okunootinga ekirala tulaba nti ebitendo Yesu bye yawa oyo omubeezi byatuukira kwani ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam biri luddawa watusoma Yokaana 16:12 Yesu agamba nkyalina bingi ebyokubabuulira naye temuyinza kubigumiikiriza kaakano naye bw'alijja omwoyo w'amazima anaabalungamyanga mu mazima gonna kati Yesu yennyini amaze okukakasa nti omwoyo w'amazima oyo agenda kulungamya abantu mu mazima gonna kati tubuuze Qur'an ddala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam walungamya abantu mu mazima essura ya 9 suratul Tauba ogenda ziwandiika suratul Tauba aya 33 eyo ayo era ojagisanga mu suratul Fatihi essura ya 8 aya ya 28 era aya yemu ojagisanga mu sura eyankaga mwemu aya y'omwenda Qur'an egamba etya Qur'an egamba nti huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun Qur'an egamba yoyoyo eyatuma omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obulungamu n'eddiini ey'amazima alyoke ajolesi okusinga ku ddiini endala zonna newankubadde bitamwa abatakkiriza kati Qur'an yennyini emaze okukakasa nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja n'obulungamu tumaze okulaba nti ebitendo Yesu bye yawa oyo omubeezi agenda okujja oluvannyuma lwe bituukira ku mbaka kubanga Yesu yagamba nti ajja kubeera w'amazima tumaze okulaba omubaka w'amazima ajja kujja n'obulungamu tumaze okulaba omubaka yajja n'obulungamu ate ekira Yesu yagamba nti taayogeranga ebigambo ng'ajja kukwagala kwe ng'abijja kukwagala kwe wabula Katonda byamuwulidde eri abantu byagenda okwogera kati era Qur'an etusomesa mu suratul Najm essura ya 5 ng'omaliriza sheeka suratul Najm essura mbulayo dakika 5 musumba tompadde dakika 15 mbulayo 5 obudde nze mbugaba ompadde 15 kati kiriza nzimaliriza wetusoma essura ya 5 aya ey'okubiri Qur'an egamba nti wannajimi kitegeeza ki munyenyi essura y'emunyenyi njagala mu bifungu by'abantu wannajimi idha hawa ma dhala sahibukum wama hawa wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Qur'an egamba nti ndayidde munyenye webanga egudde ani olayira Allah waddembe okulayira ebitonde kubanga yabitonda okulayira munyenye waddembe alayira ebitonde kubanga waddembe yabitonda tweyongereyo munnammwe Muhammad tabulanga era tayononekanga era tayogera ebyo byabagamba ngajja kukwagala kwe teriyo Qur'an eyo gyabasomera wabula bubaka obuweerezebwa gyali kati Qur'an yennyini emaze otukakasa
antu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byonna byayogera byali bubaka nga Yesu kyeyayogera ku oyo omubeezi. Ensonga lwaki tugamba nti oyo omubeezi Yesu gwe yali ayogerako teyali mulala wabula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga tumaze okulaba ebitendo bye. Ebitendo Yesu bye yawa oyo omubeezi byatuukira ku mbaka, tebyatuukira ku mwoyo mutuufu nga bwe mugamba, kubanga lwaki kanisa yabafera mbu simanyi Yesu yali ayogera ku mwoyo mutuufu. Nzaba kubuuza mukati ne sheeka wangi omulembe guba gwa nabbi guba gwa kabaka. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nabbi, naye omubaka Muhammad sallallahu we yali Medina yali almost nga rula nga mufuzi. Tonayanukula ekibuuzo kyange. Ekibuuzo kye kiri nti omulembe guba gwa nabbi guba kubeera gwa nabbi, gusobola kubeera nga gwa kabaka, kisinzira. Naye ffe tuli ku bigambo by'omwoyo. Ate oba oyagala kugamba nti omubaka Muhammad ate n'ekira we yali Medina yalina authority nga woolaba omukulembeze, kubanga lwaki omubaka yalina shariya ate ng'agiramuza. Kubanga badde njagala otegeere kyensomesa ate oli ku ddakiika zange. Ekibuuzo kyange kyangu nnyo kibuuza omulembe gwa nabbi guba gwa nabbi oba gwa kabaka? Tuli kusomesa ku nabbi. Tubuuza omulembe guno gwani? Omulembe guno gwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye pointi yaffe, kubanga lwaki omubaka yajja ne shariya y'omubaka eri mu Qur'ani ne sunna ze, era sunna ze zikyalamula. Olwaleero osobola kugenda mu nsi nnyingi, ensi nga Malaysia, ensi nga Saudi Arabia n'ensi ezirala nnyingi nga shariya eramuza. Amakulu n'abantu bakimanyi anti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi w'omulembe guno, kubanga lwaki amateeka Katonda ge yamuwa agali mu Qur'ani ne sunna galina ensi gye galamulirako. Naye nammwe kennyini mumanye nti Yesu si ye nabbi w'omulembe guno, kubanga lwaki tewali n'ensi mu nsi yonna eramuza Bayibuli. Osobola kumpa wadde ne subcounting eramuza Bayibuli, ne Vatican Papa gy'asula Bayibuli teramuza, ne America obulokole bwammwe kubanga mwe muli ba Pentecost mwakajja emyaka nga 5 emabega, mwakajja nga muva America, ababulizi bamwe nga bava America Bayibuli si eramula, balina constitution yaabwe si Bayibuli. Naye waliwo nsi nga zirina constitution nga bakozesa Qur'ani ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu ate nga balina abalamuzi nga abakugu mu Qur'ani ne sunna nga bazikozesa okulamuza. Kati kamalize mu ddakiika kubanga zembula wano. Ekisooka njagala sooka kucekinga oyo musumba manyi mulungi nnyo mu kunyoola ebyawandiikibwa. Waliwo aya gy'atera okusoma, aya eri mu suratu Qasas, aya ya 28, esura ya 28, aya ya 56. Njala kugema manyi ogenda gireeta. Ekisooka aya eyo egamba ebigambo bino: mazima gwe Muhammad toyinza kulungamya buli yenna oyo gw'oba oyagadde, naye Katonda yalungamya oyo gw'aba ayagadde, naye yamanyi abalungamu. Kiriwo ekiti aya eyo ekisooka yakka mu kiseera ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam taata w'omuto Abu Talib yali yakafa, ate yali ayagala taata w'oyo omuto asiramuke asobole okuwona omuliro, naye n'agaana okusiramuka. Ensonga lwaki aya yakka nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka ng'ategeeza omubaka anti omubaka kituufu wajja n'obulungamu, naye obwo obulungamu nze alina obuyinza obw'okulungamya abantu ku mazima ago. Ensonga lwaki ffe tugamba nti buli nabbi wa Katonda yalina limitations, ne Yesu yennyini yalina limitation. Bwe tusoma mu Maako 13:32 tulaba nti Yesu olunaku lw'enkomerero talumanyi. Bwe tusoma Matayo 2:2 waliwo omukazi yabuuza Yesu n'agamba nti nina batabani bange 2, mu bwakabaka bwo njagala oyo omutabani wange oyo atuule ku mukono gwo ogwa ddyo n'omulala ku mukono gwo ogwa kkono. Yesu n'agamba nti tosaba tokimanyi, kubanga ekyo ky'osaba sinza alina obuyinza ku kyo wabula Katonda. N'olwekyo aya eyo nsomesezza ono kubanga manyi agenda gireeta okumutegeeza nti kituufu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obulungamu. Ate aya teraga nti sinti talina bulungamu, wabula aya eraga anti kituufu yajja n'obulungamu, naye okulungamya obuyinza bwani? Bwa Katonda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah abagase n'ebyo ebigambo. Eddakiika otutte nnyingi. Nedda mpisizzaako ddakiika emu. Mikwano gyaffe twongera okubalamusaako n'okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tubeebaza okuba nti muli bawuliriza balungi ate era abalabi abalungi abali ku mikutu gyaffe gyonna
Voice of the Gospel TV Uganda ku YouTube ne Voice of the Gospel Voice of the Gospel Ministries ku Facebook awamu ne ku mukutu gwa omunene ogwa WhatsApp. Tubalamusizaako nnyo tubebaza okuba nti gye muli. Kaakati njagala kubakwasa Oluganda Joshua Mutebi ate naye ababuulira ebigambo Sheikh omuwulidde agambye Nabi Muhammad ye nabbi ye w'omulembe guno yafuga omulembe guno kubanga Yesu gwe yalanga. Neyanza nnyo moderator ate okubeera nga ompadde omwaganya guno ate okubeera nga tuhaddathaako ne Buganda waffe mukwakazi yagambye si Muganda waffe yagambye si Muganda waffe tomwesibaako mukwano gwaffe omusiraamu ffe tubaagala niwankubadde bo tebaalagirwa kutwagala naye ffe twalagirwa okubaagala. Era tteeka lya Bayibuli egamba nti mwagalanenga era Bayibuli egamba nti atayagala nga talina Katonda kubanga Katonda kwagala ye Bayibuli niwankubadde nga yo Qur'an egamba nti mmwe abasiraamu ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-naswara awliyaa Abakristaayo n'Abayudaaya mubalabe nga ba adversaries temubatwala nga bamikwano mbawala ne buwala naye ffe tubaagala niwankubadde nga mmwe temutwagala. Sheikh aya gyayimiriddemu sura ya 5 aya 5 mwemu mbalamusaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu amanya nze Joshua ate Sheikh tumweyanziza Sheikh ayina okwekeka mpaka Qur'an okwegendera nnyo okubeera nga lwaki oyaganya okusoma Qur'an za Sheikh ono ansanyusa nnyo nti ebitabo yagula bingi kati ate n'atwanguyizaako ku mulimu kati si kirungi ate nange kugenda ate mboneebone nga neetikka ate nga yoreda ayina kati bwe neetikka naye yeetisse ate nga tugenda kukozesa bitabo bimu kati kitegeeza nti tuba luddabowa kati katukozesa ebitabo bya Sheikh bw'anaakooba obikozesa nga manga nange ndeeta nga tukozesaamu ku byange mpolampola embeera yakukwatagana kuba ekyokubiri kyenkirabamu nti bulijjo baga nti muba n'ebyammwe naye oba byosoma bya Sheikh kitegeeza byosomamu bibye biba bituufu. Number 1 twogera ku mulembe guno moderator ekimu ku bintu byendabye ku Sheikh ebintu bino abisomesa mu ngeri y'enjawulo. Number 1 yatandisa tugamba nti Muhammad kimufuula nyini mulembe guno kubanga ye nabbi asembayo. Nasome sura ya 33 aya ya 40 egamba nti makana Muhammad aba ahad min rijalikum walakina rasula wa khatama nabiyina nti tabanga Muhammad kitaye wo mu basajja mumwe naye mbaka wa Allah era ye yasembayo. Kati moderator kino njagala kitegeerekeke aya zino zibako ensonga lwaki zakamba bwe wetegereza aya eno Muhammad yayina ekintu kyali adinayinga yagamba nti si kitaye w'omu ku basajja mumwe waliwo obuzibu bwaliwo Sheikh neno ayo gisomanga ovanga ku aya ya 37 waliwo omusajja bamuyitanga Zaidi yali adopted son wa Muhammad Zaidi we yawasa omukazi gwe bayita Zainab ng'omuwala mulungi nnyo Muhammad n'ayagala okubba mukazi wa mutabani we kyokolaba aya ne kage gamba nti makana Muhammad aba hadi min rijalikum tabeeranga taata w'omu ku basajja mumwe jukira Zaidi yali musajja kati ne bajja etteeka nga ligamba nti kakati mukkirizibwa okuwasa abakazi b'abaana bammwe abali adopted aya kwe kukalega ati tabeeranga musajja tabeeranga taata w'omu ku basajja mumwe lwaki teyagamba tabeeranga taata w'omu ku bakazi mumwe kyekikusike kyekikusike kiri mu aya kati aya azireeta mu topiki mwe zitajjira kubanga singa topiki ebadde ebuuza nti nno ku Muhammad ne Yesu ani yabba abakazi b'abaana be kubanga singano kati kuba Yesu ayina yatuka nagamba ati mwana wange ebibyo bikoze eki kujiddwako oba bikusonyiddwa kati ne Muhammad oli yali adopted son we Zaid naye bwe yalaba omukazi gwe wasanga mulungi aya nekka lwaki aya yaka in favor of Muhammad lwaki teyagamba nti Muhammad tabeeranga kitaye w'omu ku bakazi mumwe naye yagamba basajja kubanga Zaid yali musajja nga Muhammad yagala kubba mukazi we kati yo aya teyimirizaawo nsonga ya mulembe oba teyimirizaawo nsonga ya topiki ya leero. Number 2 Sheikh ayina okumanya bino wammanga ngenda leeta obujulizi nga buva ku Muhammad yennyini nga Muhammad agamba nti waliwo agenda okujja baadi oluvannyuma lwange Gena musura yana musatu Sheikh bakita swati Zukhruf aya yankaga mwemu Qur'ani egamba nti innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarunna biha fattabi'uni hadha siratal mustaqim gena wasimu shale aya egamba nti no Isa ke kabonera kagenda okulaga enkomerero bwegenda okubeera nga etuuse temukibuusabuusa mugoberero lekuba eggolokofu wasimu shale aya egamba obujulizi bwaka katanga buva ku Nabbi Muhammad ng'agamba nti no waliwo nabbi agenda okujja oluvannyuma lwe bayita Isa katukambi kule Sheikh hizo gamba munaye pastor ebintu abijje mutwe akatusomeyo wansole Zukhrufu yana musatu nkaga mwe yino egamba nti obujulizi bwakakata okuva ku mwani ku Muhammad Muhammad nga Nabbi Isa bwagenda okukka ng'ekiseera ky'enkomerero kisemberedde okutuuka ekibuuzo ona Muhammad ali mukulanga Isa nti ajja kati alanga ne gwe balanga ate ani abasoose okujja kitegeeza Isa yabasembayo
kati guliro ngamba ati Muhammad yali yasemba kati fenga twewunya tukati mu Qur'ani mujisoma kironge emisana temuyina budde nga twewunya kubanga aye gabiti obujulizi bwava ku Muhammad nga bwasa ndi Isa ajja kana tungamba ati Muhammad yasembayo ate nga Muhammad alanga Isa anti ajja point netegerekeka. Point number 2, seka ageze nesiba ku nsonga y'okugamba ati nti Muhammad ye mwoyo ow'amazima ye mubezi ngamba niseka Bayibuli lwaki temugyetegereza bulungi. Ekisooka seka ageze n'agamba mwoyo mutukuvu yaliwo tetukigaana naye omwoyo mutukuvu yaliwo nga siwa abantu bonna mu ndagaano enkadde yaliwo nga siwa abantu bonna naye ate Yesu bwe yali ava kati ngenda kumuweereza nga wa abantu bonna gundi sirikako asirikeko atwale okubeera ekyantuuziza wano wakati wammwe saagala mwekwate maaso abadde osomesa nga mutebyasirise buli muntu alina omwoyo mutukuvu eri bakulaba weefuge seeka weefuge osobole okubeera nga embeera etambula bulungi. Tuli mu kitabo kya Yoweri essula ya 2 olunyiriri lugenda kubeera lwa 28. Yoweri essula 2 olunyiriri lwa 28. Bayibuli esomesa bweti 28. Awo olulituuka oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri. Amakulu abalina omubiri si bonna abalina omubiri nti baalina omwoyo mutukuvu. Naye wulira Bayibuli gati ekiseera kigenda kutuuka lwe ndifuka omwoyo gwange kwabo bonna abalina omubiri kale batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula abakadde bammwe baliroota ebirooto abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa. Amakulu nti omwoyo yaliwo naye nga siwa abantu bonna. Kati Yesu kyagamba nti ono agenda kujja eri abo bonna abamukkiriza. Kamusomere Bayibuli, kamusomere wano Ebikola by'Abatume essula ya 2 amale okwetegereza ennyiriri za Bayibuli. Omanyi seeko nnyonnyodde Bayibuli n'engamba omusajja ng'ebintu akyabibulamu. 38 Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mumwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi. Agamba nti munaaweebwa ekirabo bwe mwoyo mutukuvu. Kati omwoyo mutukuvu ali available eri buli muntu yenna akkiriza Yesu. Ate si bwe kyali mu ndagaano enkadde. Kati Yesu kyagamba nti bw'envaawo ngenda musindika ono omwoyo mutukuvu. Ate seeka neewunyisa obutasoma nnyiriri za Bayibuli. 14:13 katudde tusome ekitabo kya Yokaana. Na buli kave ku 15 16 kale we yasomye. Nange ndisaba Kitange naye alibawo omubeezi omulala. Ekibuuzo kyogamba nti nno Muhammad yava eri kitaawe wa Yesu. Olabye ye mwennyini nyagenda nti ndisaba Kitange. Basiraamu tebakkiriza nti nno Yesu mwana wa Katonda. Ono ajja alina kuva wa kitaawe wa Yesu. Alina kuva wa kitaawe wa Yesu. Katwetegereze Bayibuli. Agamba nti abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Seeka n'agamba nti omanyi ate kakati Kurani weeri ate kakati Kurani weeri. Nedda kino si kye bali bategeeza nti Kurani egenda beera bandigambye obubaka bw'anaaleeta bunaabeerawo emirembe n'emirembe. Naye agambye nti ye mwennyini nnyini yagenda okubeerawo forever and ever. 17 Omwoyo w'amazima ensi gwe teyinza kukkiriza kubanga temulaba. N'agamba ate abo abatakkiriza Muhammad tebamulaba. Abasajja baamulaba ate nga bali tebamukkiriza. Abasajja baamulaba n'amaaso nga tebamukkiriza. Ekitukuva nsinga aya kye yali etegeeza olunyiriri kye lwali lutegeeza nti abatakkiriza Muhammad tebamulaba tebandimulabye. Nawulirako nga baŋŋamba mbu baamukubako olumu ne bamuwangula n'amanyi. Bagajja mu lutalo lwa Uhud. Kituufu. Bamanyo ne bagajjamu. Naye genda mu sura ya 25 bayisa Surati Furukani nva ku aya ya 7 n'ey'omunaana. Abasajja bakati wangeri kyono Muhammad atambula ate n'alya ne mu butale. Nga bamulaba. Baamulaba. Ali mu katale alya misooli. Baamulaba. Ate baali tebakkiriza. Bali bakafiiri ne bamulaba. Bali tebakkiriza ne bamulaba. Kati ye batugamba ate mbu abatakkiriza tebalaba Muhammad. Oba oli mu mboozi Allah kyagamba wa mina nasi man yashtaru lahu li hadithi liyudhila an sabilillah bighayri ilmi wa yattakhidhaha huzwan ulaika lahum adhabun muhin. Era ogenda kubeera n'ebibonyo Sheikh lwansonga nti oyogera ebibuuzo ebitagasa ebigunje ebyobulimba ku Allah okugamba nti mbaka tebamulaba oyagala kuwemula Qur'ani. Ng'omubaka yajja abantu bamulabe ne bamulaba nagati nze ndikanga bana mu sura ya 35 aya ya 21 na 22 na 23 ya Muhammad yagamba ati wa maana illa nadhirun mubin. Nze Muhammad ndikanga bana imutisa butisa bantu bamulaba kati gwe bogamba mutebamulaba oba osanga mbusazi ulira agamba nti kubanga temulaba era temutegeera mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mummwe si kummwe anaba mummwe munda. Ono omwoyo mutukuvu atu abeera mufe munda era tusobola mulaba naye abeera mufe munda.
kati Seeka annumye nnyo okusoma Yokaana essula 14 ennyiriri zino z'asomye ate n'asoma lunyiriri lwa 26. Seeka for your information next time na luno olunyiriri olugattako mu misomo gyo gy'osoma olunyiriri lwa 26 agati naye omubeezi omwoyo omutukuvu kakano omuntu etanyambako nkwegayiridde nyamba kino bayibuli egamba kusaba omuwanga asabye 26 kyesikiriza bwe bulimba Seeka atugende nti omubeezi alina kuba muntu kati gwaba akasomera omuntu etanyambako awo agamba bw'ati 14:26 Yokaana 14:26 naye omubeezi omwoyo omutukuvu modweta tugende mpola nsaba busabi n'obweto bwase kanziriremu buddizi Seeka akabulire naye omubeezi koma omwoyo omutukuvu koma kitange gwalituma mu linnya lyange koma oyo alibayigiriza byonna koma alibajjukiza byonna bye nabagambanga. Kati Seeka bw'otugamba nti omubeezi ye Muhammad, the question is toyawula Muhammad na mwoyo mutukuvu oba Muhammad ye mwoyo mutukuvu kati abo ojja okujja nnyonnyole tukyalina obudde ogenda kukomawo pointi enkulu eri bweti omwoyo omutukuvu waliwo kye bayita ruhul qudus waliwo ne kye bayita ruhu omwoyo bwe twogera ku mwoyo kino kyawukana ku mwoyo omutukuvu bayibuli tegambye nti n'omubeezi mwoyo naye bayibuli kati omubeezi omwoyo mutukuvu ruhul qudus ye mubeezi kati kitegeeza nti oyina ddimu Seeka ani moderator Seeka ono njagala mucekinga mulaba oba ebintu bino bitegeera bulungi mu budde bwange mu seconds nga 2 ampe olunyiriri nga Muhammad mwoyo mutukuvu langa aya nsome webale nnyo line ejolese nakusomesa ulanga aya yasabi aya omwoyo kitegeeza omwoyo omutukuvu kitegeeza nabbi omutukuvu Prophet Muhammad was a holy prophet because mwoyo kitegeeza bunnabbi spirit is prophet. Your time is coming katugende neyaziza modute kyentegeeza abantu talina lunyiriri nga lugati Muhammad mwoyo mutukuvu wabula chaka Muhammad was holy musura yana mu musanfu aya ya 11 egamba ati fa'alamu annahu la ilaha illa Allah wastaghfiru li dhanbika Muhammad wenenye ebibibyo wastaghfiru li dhanbika wal mu'minina wal mu'minati n'abasilamu bayine bibi n'abakazi bayine bibi abasilamu kateni muntu ali wala atenga alina ebibi ekyense kitegere bulungi point eddako yino musura ya 16 Muhammad alina ebibi sura yana musanfu aya ya 19 esura ya 16 olunyirwa musanvu we yasomye ate yabuseewo niba niseka lwaki mulimba Bayibuli kati nayenze mbagamba amazima kibasanira mwenzo okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibagira ye Seeka yakomyawo naye Bayibuli gamba bweti naye bwe ndigenda ndi mutuma gye muli. The question is Muhammad Yesu ye yamutuma nzikiriza ne kano nkasoma ina wakasome moderator saga kulimba kubanga Seeka ebintu abiyita waggulu tabigenda munda yasomyeka ona nagitemako okutu olunyinda lutema okutu tusome moderator osomerwa kumeka 16:7 Yokaana naye nze mbagamba amazima kibasaanira mwenzi okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibajjira naye bwe ndigenda ndi mutuma gye muli. Yesu yagenda okutuma omubeezi kati gwe muŋŋamba nti ate Muhammad ye mubeezi ekibuuzo Yesu ye yatuma Muhammad ekitegeeza Muhammad abamubaka wa Yesu ye Muhammad abamubaka wa Yesu kati tuba tumuyita Muhammad Rasul Yesu oba Rasul Yesu sirika komodeta asirike koyo musajja mukulu kati that is the confusion Joshua ngolese ebizibu kyatugezaako kati that is the confusion because buli lwogezaako okuleeta omubeezi omuteeka ku Muhammad oli creating a confusion in Islam. Ekiddako moderator ekidirira ekisembayo ku nsonga eno Yesu tasobola kubeera ng'alanga mulabe we nekata kwegasembayo ku nsonga eyo then nze malirize topic mu dakiika emu oba bbiri. Yesu tasobola kugamba nti omubeezi ye Muhammad nga Muhammad yajja ne doctrine ewakanya Yesu. Yesu yajja ng'asomesa mu Yokaana 5:3 nti nno nze njagala abantu balokoke okutegeeza ko omuntu sikukkiriza naye nze njogera ebyo mulokoke. Muhammad najja nenjigiriza kati musiramuke kitegeeza baawukana. Number 2, Yesu Bayibuli esomesa negamba mu Yokaana 8:5 Yesu yagamba ati okugulumira kwange bwe negulumiza nzekka okugulumira kwange kuba kwa busa angulumiza ye kitange mwe kumwogerako nti ye Katonda wammwe. Kyekimu ne mu Yokaana ne mu Luka 2:7 bali bamugamba ati gwe Yesu mwana wa Katonda naga nti ye nze mwana wa Katonda. Yesu yayigiriza ng'enjigiriza ye yesimbye ku point nti mwana wa Katonda. Muhammad najjanga agamba nti lam yalidi walam yulad walam yakul
yakula hukufuwa ahadi tazala tiyazali aya nezika wa yunzira alladhina qalu takhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmi wala la abaihim qabla kalimatan takhruj min afwahihim in yaquluna illa kadhiba sabbil kahf ya 18 mbo abagamba katonda ino mwana balimba nyinyi amakulu Muhammad ategeeza nti Yesu mulimba kubanga Muhammad aya bwegamba nti nno in yaquluna illa kadhiba nti abagamba katonda alino mwana balimba abanga ategeeza nti Yesu okugamba nti mwana katonda Jesus is a liar. Kiregeza Yesu tasobola kulanga muntu agenda ate kumuvuma bulimba kumuyita mulimba kyokola ba Bible kyegamba mu Yohana ekisoka 2:22 ebaluwa egamba nti omulimba yani wabula yagana kitaffe n'omwana oyagana Yesu nti si mwana Katonda Bible egamba is a liar is the antichrist. Kiregeza Muhammad bw'aba agana Yesu okubeera mwana Katonda is the antichrist is a liar according to the Bible. Maliriza bweti moderator esetegere bino wamanga maliriza kino kisembayo omulembe guba gwa nabbi oba kubeera gwa kabaka kibadde kibuzira era nange kibuzo kyembadde kokka wayisiza mu naawe ati naye wayisiza mu cheka nsaba okirize mbere moderator tukirize moderator bere moderator tukiriza ati mbere moderator bere kiriza abere moderator omulembe gubeera gwa kabaka teguba gwa nabbi wabula nabbi abeera mu mulembe gwa kabaka wana ekyo kibadde kibuzo kyange gyemuli omulembe nabbi abeera mu mulembe gwa kabaka so nabbi tabeera nyini mulembe olina ebiwandiiko tuyite gwino kiri moderator bino byangu nnyo ku ffe Bible esomesa bweti tugenze mu kitabo kigenda kubeera kya Daniel kansokere mu Daniel 1 yirwa kisookera mu byomu mirembe ebyomu mirembe ekisooka kankusomereko wano omala okulaba ensonga nga bwetambula ebyomu mirembe agamba bwati ekitabo eky'ebyomu mirembe gy'abassekabaka emirembe gy'abassekabaka kati katweyongere waneno mu Daniel eyongere ku nfaaninga ekyo Daniel essula egenda kubeera ya esooka n'olunyiriri olusooka Bible egamba bweti mu mwaka ogwokusatu mu mirembe gya Yekoyakimu kabaka wa Yuda mu mirembe gya Yekoyakimu kabaka wa Yuda mu mirembe gire gya Yekoyakimu kabaka wa Yuda Nebukaduneza kabaka w'e Babuloni najje Yerusalemu n'akizingiza kati nabbi Daniel yali mu mulembe gwa kabaka Nebukaduneza naye nga nabbi yaliwo so Daniel si yennyini mulembe naye omulembe ogwo gwali kabaka gwagufuga naye nga Daniel yali mu mulembe ogwo kati ekibuuzo Yesu oli kabaka Yohana 18:37 sekali mu kunetegereza 37 Bible egamba bamubuuza nti gwe Yesu gwe kabaka Yesu agati nga bwe mwogedde yenze kabaka kati seka inedde mu ly'okutuyamba agambye nnimba ye katusome agambye ni yagamba sirika ko bane yasirike ko moderator nsoma olunyiriri kati bwato oyomba ne Yesu 18:37 Yohana agamba bwati awo Pilato namugamba nti gwe kabaka kibuuzo Bible egamba nti Yesu n'addamu nti oyogedde kubanga nze kabaka seka lero ntegedde nti akabadde takalabangako amakulu seka bwabanga Yesu seka yetegereza bwabanga Yesu kabaka yasaana okuba nyine mulembe guno abuuza nti osomyewa oweewa kalabangako mubera amaliza bwete kati omulembe guba gwa mulamu Yesu mulamu Muhammad mufu ekituwesa Yesu omulembe kubanga Yesu mulamu Muhammad mufu simple Yohana oba kubikulwe mu 17:19 Yesu mulamu emirembe n'emirembe Muhammad yafa 3:9 Qur'an na 3:1 Muhammad mufu tetusobola kumwa mulembe kubanga yafa Yesu yennyini mulembe kubanga mulamu kama bawomukisi neyanza nnyo neyanzeege mikwano gyaffe abatulaba mwena n'abatuuliriza twagala okubeebaza nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu tugenda kubanga tukomawo eri Sheeka katono ate era tukomewo eri owooluganda Joshua ate tumalirize naye bw'obanga gy'oli eyo ng'ogamba nti mbutuufu puroguramu eno nsobola okugiwanirira okubanga ebeerawo buli wiiki nga tetuwosaamu osobola okutuwanirira mu ngeri ez'enjawulo kubanga twetaaga ssente esobola okuba nga ziddukanya puroguramu eno ogula data n'ebintu ebirala byetayinza kukunnyonnyola kaakano bw'obanga gy'oli eyo osobola okuba nga oyimirira naffe mu ngeri ey'enjawulo ennamba eyo gy'ogenda okulaba ku screen yo ojja kuba nga otuyamba mu ngeri ey'enjawulo ne Mukama ajja kukuwa omukisa ate naawe alina ekibuuzo kyonna ku nsonga ya puroguramu zino ze tukola naawe ojja kusindika message ku WhatsApp eyo ennamba eyo gy'ogenda okuba nga olaba ku screen yaffe gwa ali ku mikutu gyaffe egya YouTube naawe ali ku mikutu gyaffe egya Facebook mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sheeka ndowooza tukozese dakika si nnyingi tube nga ate tugenda tukozese dakika nga si nnyingi tube nga tugenda dakika mmeka ng'oyinasooka ozinga nkuwadde dakika 7 dakika 7 yes ekisooka omusajja namugamba mulimba
kubanga byasomesa tabitegeera. Yesu tabyako kabaka line eyo yennyini gyalese mu Yokaana 18:36 baamubuuza Yesu yennyini yaddamu Pilato n'agamba nti obwakabaka bwange si bwa munsi muno. Soma tulabe. Yesu n'addamu nti obwakabaka bwange si bwa munsi muno. Yokaana 18:36. Nenga kabaka. Kati ne Luka yennyini n'agenda n'abakuba empewo n'agamba nti Yesu ajja kuvuga ku ntebe ya Dawudi jjajjaawe yafuga ddi. Yesu yali afuzeeko mu Isirayiri. Tulaba nti Bayibuli yabakuba empewo. Ate ekirala yalimbye ekisooka. Ekitegeeza nti Bayibuli nnimba. Bayibuli eyogera wano kino ate wano neeyogera. Yesu oba oli ku budde wange badde njagala okkiriza ensomesa. Nti ogenda kusomesa naye kyenjagala bwe sitegeera kintu kitegeeza n'ali ebweru tajja kitegeera. Kubanga nze nkiikirira abali ebweru. Nze kinteeka wano abali ebweru basobole okutegeera. Kyembuuza kyoyagala okutegeeza ensi Bayibuli nnimba. Andi kyengamba Yesu yennyini baamubuuza oli kabaka yennyini yagamba Pilato obwakabaka bwange si bwa munsi muno. Ate Luka n'asomesa we tusoma Luka 1:32. Luka yennyini yagamba nti Yesu alifuga mu ntebe ya Dawudi jjajjaawe. Yesu yali afuzeeko mu Isirayiri. Yesu tafugangako mu Isirayiri. Okitegeeza? Kati n'olwekyo olina okwetegereza ekyo ekigambo. Lwaki tugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kati ye Nabbi Muhammad yali kabaka. Badde nsabo okkiriza ensomesa. Anti ogenda kusomesa. Oba muleka asomesa. Anti wuliriza sheeka. Kyensinga okwagala. Kubanga twagala abantu. Ekibuuzo kyange kyabadde nti omulembe gwa kabaka oba gwa nnabbi. Ekyo nakirambulu. Tonakirambula sinakitegeera. Kati nyamba okirambula omulundi gumu. Omulembe gwa kabaka oba gwa nnabbi. Ngenda kusomesa naye badde saagala onnyingiriremu. Badde kyensaba. Anti oluganda wano ekinteesa wano siri roboti. Ekyo ekituufu. Yes, kati besibeera roboti. Anti wuliriza njagala okkirize. Anti njagala tukkiriziganye bwe tuti. Kubanga osomesa onzija kumulamu ayogedde ebigambo bingi. Nina okubeera nga mbiri. Nze nkuwa obudde ngenda bukuwa. Kati nkwadde kati mu dakika zange 2. Mu dakika zange 2. Ezange zenkuwadde. Anti wuliriza ezange zenkuwadde nyanukula kino. Omulembe gwa kabaka oba guba gwa nnabbi. Aha, weebale nnyo. Tugamba nti ffe tusomesa ku bya mwoyo spirit. Ate nakugambye nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi. Nenziramu nengamba nti omubaka we yali e Medina yali afuga amakulu shari'iye yali agiramuza. Era obujulizi bungi nnyo mu hadisi eziraga nti omubaka yali alamuza shari'a. Amakulu talina njawulo na kabaka. Ekyoyanukula kirala. Bamulaba ng'olumusi kabaka. Ekyoyanukula kirala kyenkubuuza. Sinakubuuza nti Muhammad yali kabaka. Ekibuuzo kibuuziza omulembe guba gwa kabaka oba guba gwa nnabbi. Omulembe gusobola kubeera gwa kabaka n'ogwa nnabbi. Mpa ebiwandiiko. Aha, weebale nnyo. Omubaka Muhammad nakugambye lwaki tugamba nti ennabbi w'omulembe guno. Kubanga ye nabbi ow'enkomerero kyekisooka. Ono yaleese aya mu Qur'ani eraga nti Isa agenda kudda. Isa tagenda kudda n'obubaka obulala obupya nedda. Bwe tusoma mu Sahihi Bukhari mu hadithi enyonyola sura eya Qur'an eya 5:5 sura Al-Imran aya ya 5:5 hadithi eraga nti Isa bw'alijja agenda kulamuza amateeka g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amakuta agenda kujja n'obubaka bulala. Okitegedde? Lwaki tugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi w'enkomero? Kubanga lwaki obubaka obulala tebugenda kujja oluvannyuma lwe eddiini y'Obusiraamu yajjula. Sooka osome sura Al-Maida eyokusatu Qur'an egamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Eddiini y'Obusiraamu yajjula. Tewagenda kujja obubaka obulala. Kati Isa ajjanga nabbi ajjanga ki? Agenda kujja agenda kulamuza amateeka g'omubaka Muhammad. Tagenda kuleeta obubaka bulala. Nga Isa. Nga sinna. Ekisooka nebadde nsaba bwe mba nsomesa omusumba yogedde ebigambo bingi nina okubirimbulula. Eyo teba debate. Kubanga onzira ku bibyo. Mba nsomesa point yange ozinotinga. Oba oyagala omusumba azitangaza gye zitangaza. Kati ayogedde ebigambo bingi nina obirimbulula. Ate odda kumbuuza onzija kumulamwa. Okitegedde? Kati njasooka kumusomesa layini zaleese. Yaleese n'asomeseza bulungi n'embalaga. Anti omubeezi Yesu gwe yayogerako yalina kubeera muntu. Yasomye 14:26 Yokaana mbadde nkimanyi layini ogenda giriita. N'ekitangaza n'engamba nti ku lulimi lwa Bayibuli ekigambo mwoyo kitegeeza bunnabbi.
ensonga lwaki ngambya nti bayibuli egamba nti omubeezi oyo mwoyo mutukuvu aba kyategeeza holy prophet omubaka Muhammad sallallahu alaihi was holy. Qur'an aya ginakusomeseza mu surati al-Najm aya yokusatu neyokuna egamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi tayononekanga. Aya gyolese mu surati al-Muhammad aya yo19 mbu simanyi omubaka yalina bibi si bwe kiri. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya eyo yakka nga Allah yali ayagala alagire abasiraamu engeri gye balina okukola mu tawuba. Ensonga lwaki woogenda mu hadisi ezinyolola aya eyo ziraga nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali akola tawuba buli lunaku mulindi 7 kyali ekitegeeza nti asobye mirundi 7 nedda, wabula yali ayigiriza abasiraamu abakkiriza okukola kye bayita istighfar. Kati yasomye 16 musanvu yokana nambuuza nti ddala omubaka Muhammad sallallahu Yesu yamutuma n'engamba nti omusajja ategeera Bayibuli. Yesu ekisooka nakugambye yali ayogera mu lugero. Yesu agamba nti ndimutuma. Yesu yali ategeeza anti nja mulekera gap ajje. Era kye yakola Yesu yavaawo omubeezi najja, kubanga Yesu yennyini agamba nti kyekirungi gye muli aveewo, kubanga waatavayo omubeezi tali bajjira. Yesu yali ategeeza okitegedde. Kati yadduse mu Bikola by'Abatume. Bikola by'Abatume yali teyogera ku mubeezi. Bikola by'Abatume yali entuukiriza obunabbi obwali mu Yoweri 2:20. Bayibuli eyo gyotegereze wagenze mu Yoweri obwo bwali bunnabbi. Era Peetero omwoyo omutukuvu bwe bagufuna abali mu lunaku olwo lwa Pentekote yennyini yagamba nti ekibaddewo lwaleero lwakubanga nabbi oyo yakyogerako. Ekyo kirala twogera ku mubeezi totuleetera Bikola by'Abatume kubanga kitabo kirala kyawandiika muwandiisi mulala. Osige different author. N'olwekyo olina okubeera nga osoma Bayibuli osobola okutegeera engeri gye bakola ki gye bentapuritingako. Yalimbye abantu n'agamba nti omwoyo mutukuvu ku luberebere yali tejjira bonna kati ejjira bonna. Kati njakubuuza n'abasiraamu balina omwoyo mutukuvu mugamba nti muyina osige otola abantu ofera abantu kubanga nawe gwennyini ogamba nti abasiraamu tebalina mwoyo mutukuvu. Ababuddisiti bagiina oba abahindu oba ababahayi. Kati lwaki badde ofera? Otola abantu badde ofera. Ate n'ekirala kankugambe ogwo omulama tusomesa nti ddala omubaka Muhammad sallallahu ye nabbi ow'omuli toleeta bya Zaidi nti olwokubanga yawasa Zaidi. Mwe kennyini mugamba nti Ibrahim yali nabbi. Bayibuli esomesa nti Ibrahim yali nabbi. Naye otusoma lubereberye 2:12 Bayibuli egamba nti Sarai yali muganda wa Ibrahim nga bagatta taata naye nga maama yabaawula. Kati Ibrahim si nabbi olwokubanga yawasa muganda we nga bagatta taata. N'olwekyo tulina okusomesa ebitegeerekeka. Okitegedde tetuli wano mu moral points. Ate Bayibuli yesinga okuvoola abannabbi kubanga tusoma ekitabo kya Yeremiya 23:14 Bayibuli egamba nti abannabbi abaatuma e Yerusalemu baali beezi. Okitegedde. Kati n'olwekyo yagamba nti si bannabbi. N'olwekyo kamalirize nga tugamba waliwo ekigambo ekimusumbu era nakisomeseza nga mugema. Yagambye mbu simanyi omubaka baamulaba oyo moyo nakisomeseza n'engamba okulaba Yesu yali ategeeza kwali ki. Kubanga otusoma Yokaana 9:39 Yesu yennyini yagamba nti yajja ku nsi abalaba bafuuke bazibe n'abazibe bafuuke abalaba. Amakulu Yesu kye yali ategeeza no it's a spiritual blindness. Amakulu omuntu yenna atategeera amazima g'obusiraamu abo omubaka teyamulaba aba teyalaba amazima ge. Kubanga lwaki Qur'an yennyini egamba nti nenda kukamalize ne aye Qur'an yennyini egamba nti abatetegeera amazima g'obusiraamu bazibe amakulu tebalaba gwe eyagaana okusiramuka Qur'an ekuyita musebe. Soma surati al-Baqara aya ey'e18 Qur'an egamba nti summun bukumun umuyun fahum la yarji'un. They are deaf, amakulu bazibe, dumb, bakigala and blind, amakulu tebalaba. Omuntu yenna atategeera amazima Qur'an ne Bayibuli zonna zikkaanya nti tebalaba. Yesu yali ategeeza nti ensi tesobola kumutegeera wabula mmwe mumutegeera. N'olwekyo tebiyinza kuggwaawo. Naye oyo gwe muleeta wano ekisooka mulina okuleeta omusajja asomesa amazima atagenda nkweyanza nnyo. Mwebale nnyo mwebale ddala mikono gyaffe mwenna abatulaba era abatuwuliriza. Mwebale nnyo mwebale ddala. Joshua tumalirize. Neyanza nnyo Modota era mu kumaliriza nga bw'ogambye bino bireme okwerabirwa kubanga tuli mu kumaliriza. Mu sura ya 17 ya Sura al-Isra aya ya 85 wayasalunaka ani ruh qul ruh min amri rabbi wama utitu min ilmi illa qalila. Muhammad bakubuuza ku mwoyo bagambe kyebikwatagana ku mwoyo nze sibimanyi ebigambo bya Mukama wange simanyi bigufaako era n'abasiraamu tebaweebwa kumanya ku byo wabula
katono ddala. Kati sanga bw'atugamba nti nayogera ebyomwoyo nze mwewuunya ng'oyinza okusinga kan a student ayinza okubeera nga student asinga teacher we tekisoboka naye Yesu yagamba omuyigirizwa tasinga amuyigiriza. Kati ye ono seeka tugamba nti ayogera ebyomwoyo ate nga ne Master Muhammad bamugamba nti ebyomwoyo tobimanyi. Point number 2 nagambye Yoweri sura 2 olunyiriri 28-29 Bayibuli egamba buno bwali bunabbi nga Bayibuli egamba nti ebiseera bigenda kutuuka lwendifuka omwewe kwabo bonna abalina omubiri wabula n'ekikira lifayinga in acts ne ngamba no si buli muntu kati bano abasiraamu temulina mwoyo naye abo bonna abalina omubiri abakkiriza Yesu. Petero kyagamba nti kanziremu kusomera olunyi temuwulira oba kiki n'olunyina lusomere ndowooza oluwulidde bulungi 38 nti Petero n'abagamba nti mwenenye gwe weenenya mubatizibwe gwe wabatizibwa okuyingira buli muntu mumwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo. Wulira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Sorry katuyongereyo wano mu maaso. Agamba nti Petero n'abagamba nti mwenenye agamba nti mwenenye Petero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mumwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okugibwako ebibi byammwe munaweebwa ekirabo ye mwoyo mutukuvu. The question is gwe wabatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo kiregeeza gwe kituufu olina omubiri n'omwoyo mutukuvu olina fe abalina omubiri abo bonna abalina omubiri nga bakkiriza Yesu ne babatizibwa baweebwa ekirabo ye mwoyo mutukuvu. Akategerekese bulungi Mugota kyeyagambye ekya Yokaana 16:7 era alunyodde olunyiriri lugamba nti naye nze mbagamba mazima kibasanira mweze okugenda kubanga nze bwe sirigenda omubeezi talibagira naye bwe ndigenda ndimutuma. Yesu ono yagenda omutuma. Seeka akawaŋŋamudde n'agamba nti Yesu si yatuma Muhammad amakulu, Muhammad si ye mubeezi kubanga omubeezi Yesu yali alina omutuma. Seeka n'agamba mu aya gye nalese mbu Isa agenda kudda omubuuza ddangaani agenda kudda ngaani muvuzi wa takisi oba muvuzi wa booda mbu nga Isa yaani mbadde Isa muyita nabbi of course agenda kudda nga nabbi kitegeeza Isa ye nabbi w'enkomerero okusinziira ku njigiriza ya Quran. Mwogera kino kye kisembayo kasomeko mu hadiisi gye yaleese aneewuunyisire bito bikumenyera ki nga toyagala nabisoma volume 4 ya Bukhari anaddamu abikuwe bwoba omugambe kijja kuyisa kubanga omanyi lwaki njagadde osomako mu Bukhari muno kubanga kibi omusajja ebitabo byamumenye yabireese kati kyannaku nnyo okubizzayo nga tetubisomyemu yadde. Tugenze mu Bukhari volume ya 4 hadiisi namba egenda kubeera ya 537 nkulage nti Muhammad n'enjigiriza ye si ya mulembe guno mulembe enenjigiriza tekola 537 ekisabo genda kukiyita ekya Sahih al-Bukhari egamba nti narrated Abu Hurairah radiyallahu anhu the Prophet sallallahu alaihi wasallam said if a house fly ekiyenje manyenswera falls in the drink of any one of you enswera bwegwa mu kyokunywa ky'omumwe he should dip it in the drink ateeka okubeera ng'enswera yaginyika wansi mu kyokunywa kye oba katunda oba mata oba ki ateeka okuginyika y'enswera eyo for one of its wings kubanga ku biwawaatiro byegundi emu by'enswera ekimu kiriko eddagala duplicate a disease ekirwadde on the other wing has a cure of the disease munekiro ekyowaatiro kuliko eddagala eriwonya obulwadde. Kati eno doctrine egamba nti enswera bwegwa mu kyayi eginyika yoginywe eyo tefiitinga mulembe guno lwaki kubanga kino kifu enswera zireeta bulwadde. Twasomanga mu primary nga tusoma ebintu ebitransfaringa jamuzi obulwadde kolera nga nswera kati bwongamba mbu enswera nginyike mu kyayi nywe kiregeeza nti eno doctrine tejja mulembe oginyika mu mata gookyo oba butunda mbu oginyikayo olwogenda mu maaso ng'onywa kyayi eyo enjigiriza si ya mulembe guno. Kigenda kubeera kibingi omoderator seeka obutasomako mu kitabo kino ekyali yabiswalihiina Matayo 5:2 Bayibuli egamba akusaba omuwa kati gwe bagaye Bayibuli tofaayo 7:5 kankusomera ebyadiswali yino otegere ebitabo wabireese nzika mbisome ate obireese olese byakwejalabya kambisome. Egamba bweti Jabbeeri radiyallahu anhu agamba bwati Jabbeeri radiyallahu anhu agamba nti omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ddala setaani ebawamu na buli omu mmwe mu buli nsonga ze zonna okutuusa bweba naye mu kiseera ekyokulya kwe ekisolo ky'emmere y'omu mmwe bwe kigwanga akirondewo akisiimuleko obukyafu akirye naye takirekera setaani. Kati eno enjigiriza si ya mulembe guno
Muhammad byayigiriza ng'oli aki Muhammad byayigiriza oba n'ekitole ky'omukyere oba ekitole kya ttoola kakubuza oli wali kasasiro oli mukulya nekigwa mu kasasiro kigyeko simulako wano okuteeka ku mpalo simule olye ate yenjigiriza tesobola kubeera ya mulembe guno kyova olaba Muhammad tasobola kubeera nnyini mulembe kubanga byayigiriza tebifiitinga mu mulembe guno modeta ndikuwa hadisi eno ntuufu ezo sunna z'omubaka Muhammad ensonga lwaki omubaka yayogera ku buli nsonga ensonga lwaki tugamba ye nabbi w'omulembe guno Yesu ezo nsonga teyazoogera hadisi eno yo ntuufu hadisi ntuufu osobola kikola zonna zendeeta wano riyadu swalihin sahihi muslim zonna ebitabo byendeeta sisobola wakanya hadisi eyo Sheka osobola okulonda emmere ng'egudde wansi n'ogirya omubaka yayogera ku buli nsonga Yesu eyalya nirako Yesu eyalya nga tanabye engalo ng'omufalisaayo amuyise osobola kikola kibuuzo anti bakugambye omu ku mmwe Yesu yalya bwe tusoma mu Luka Yesu omufalisaayo amuyita okulya ewuwe n'alya nga tanabye engalo okikola n'olwekyo tusomesa ebigambo ebitegeerekeka eyo hadithi teraza nti si wa mulembe olya nga tonabye engalo omufalisaayo yayita Yesu okulya nga tanabye engalo okitegeere olya leero kale katumalirize katumalize program kati modeta nga bw'omugambye nti osobola okukikola n'abeera nga mu mbeera gyazadde utasobola kikola kidisqualifyinga Muhammad okubeera nga yennyini mulembe kwali yasomesa n'abasiraamu tebasobola bikola kati maliriza bwenti Matayo 17 bwegita emirembe gyonna okuva ku Ibulayimu okutuuka ku Dawudi emirembe 14 nate okuva ku Dawudi okutuuka ku kutwalibwa e Babuloni emirembe 14 nate okuva ku kutwalibwa e Babuloni okutuuka ku Kristo emirembe 14 olunyiriri lulu tewali emirembe gikoma ku Yesu wawano wasomyewa Matayo 17 nule lusembayo 17 nule lusembayo Matayo 28:18 agamba bwati nule lusembayo Yesu najja nagenda munagati peredde obuyinza bwonna mugune ku nsi kale mugende mufula mwange bonna abayigirizwa ngamba batise okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu nga mbayigirizwa okukwata byonna bye nabalagira mmwe era laba nze Yesu ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino gyonna bwe giriggwawo eyo statement Muhammad tajyogerako kubanga si yennyini mulembe Mukama boogera nkweyanziza nnyo mukwano gwange abadde atulaba naawe abadde atuwuliriza bw'obanga gy'oli eyo ng'ogamba nti nange nandyagadde okulokoka nsobola okuwa omukisa kaakano ne nkulembera mu ssaala ey'okulokoka gamba nti ayi Mukama olwaleero mpulidde ekigambo kyo nzikiriza nga ge mazima nsazeewo okulokoka njatula n'akamwa kange ndokose sonyiwa ebibi byange byonna bye mbadde nkola ne bye bankolera amiina bw'akoze bw'otyo omaze okulokoka tusindikire message ku namba eyo gy'olabye ku screen tugenda kubanga tukuddamu ekibuuzo kyonna ky'olina tujja kubanga tukyanukula emirembe gya kwisa egisinga okutegerwa gibeere naawe yenze mukwano gwo John the Preacher beera bulungi